nga tugenzeeko mu nsiike ey'ebyemizannyo empaka z'empaka eza Pearl of Africa. Rally Zitandika Nkya ng'okukebera emmotoka kukomekerezeddwa olunaku olwaleero. Banga ngasibuga nenga nyetegekere yamayingira kola bulungi nnyo aberugazi mwenna abejjinja mwenna mujje etegese kimala nti essaawa yonna engule tugenda kubanga tugisigaza wano ya kategori ya 2 wheel amakubo mabi nnyo gaseerera nnyo oba oli awo n'abala abamu mpuliddeko nti bagambye tebajja kusobola gayitamu era basazeewo obutavuga naye ffe tugenda kuvuga ate era kyemmanyi tugenda kuwangula. Kale yo liigi y'eggwanga eya Star Times Uganda Premier League eddamu nkya n'omupiira gumu nga Vipers SC ekyazza KCCFC ekitende nga gugenda kubeera ku bitaala mu lutalo olw'okulwanira ekikopo. Chitara FC timpudde abagenyi abasoroti City ku goolo 5-1 ng'ekitundu ekisooka kiwedde goolo 1-1 nga goolo ya Kitara eteebeddwa Paul Muchuruzi. Mu kitundu ekyokubiri Kitara FC eyongedde okuteekawo ennumba ez'enjawulo okukakkana nga bafunye goolo endala 4 okuva eri abazanyi Paul Muchuruzi, George Senkaba, Edson ne Pade Muhumuza. Teyogera mu Sport Division tugituukiriza naye nze njagala kutwala kikopo emipiira ebiri ekisikadde yogera mwera very serious. Kavumba bannyinimu abapoliisi FC nabo bawuttudde Northern Gateway ku goolo 5-1 ng'ekitundu ekisooka kiwedde FC ku goolo 2-1 Kitara FC ekulembedde n'obubonero 5-5 Mbarara City mu kyokubiri n'obubonero 5-4 Neeke mu kyokusatu n'obubonero 5-1 ate poliisi eri mu kyakuna n'obubonero 5. Tiimu esatu ezikulembera zeesogga ekibinja ekya Super Season ejja. Kale ate olutalo olw'okwesogga liigi ya Super Season ejja luzeemu leero n'emipiira 8 ejja fufa Big League. Agataliiko nfuufu ag'ekiro kya leero tugawunzikidde wano tukwebaza olwakaddeko k'otuwadde tutambule ffenna. Nze Shefa Bakatamale nkwagaliza ekiro ekirungi Mukama Katonda w'ekitiibwa akuume sira bulungi weeraba. Omusomi waffe ayambaziddwa aba Nana Shoppers Point abasangibwa ku JBK Plaza.